Amawulire go si malungi. Omukama wa Tooro twogera ku King Oyo munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Agasoose kubeera nga munnange tegannaba kuba nti nate gakakasibwa wabula oluvannyuma ne gabeera nga gakakasibwa. Naye ekibuuzo buli omu kyabadde yeebuuza nga bagamba nti ddala King Oyo yalese omwana oba nedda. Amawulire ag'essanyu gali nti King Oyo yalese omwana omulenzi era watabeewo kikyuka ono yagenda okuba nti nate yadda mu bigere bye oba ye musika. Wabula okusinziira ku Kingdom y'e Tooro bavuddeyo ne balyoka bagamba nti tebagenda kusooka kulaga mwana ono, naye ekiseera ekituufu ekinaaba kituuse bajja kubeera nga ate bamulaga. Geego nno amawulire agalinga ag'essanyu eri munnange ate bannayuganda kw'ossa n'Abatooro bonna kubanga King Oyo munnange yalese omwana. Kkiriza tubeere nga tukuwa obumu ku butambi munnange obwa King Oyo. Kati omugenzi bwebwo nno bw'oli mu kuba nti nate olaba akatambi ako yalimu ne sisita we, wabula sisita we naye kati munnange yafa. Ate nga bbanga si ddene naye ng'abadde atawaanyizibwa ekirwadde ekya kansa. Sisita we naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno ebbanga oba ennaku ntono emabegako ko awo. Kaakati bambi maama waabwe buli omu waali abeere nga ate amusabira. Abeere nga amusabira. Katubeere nga tukuwa akatambi kano nga King Oyo ali ne maama we, yali birthday ye munnange n'asalawo ate maama we abeeko ekifo ky'amutwala era maama we yali musanyufu nnyo. Biibino. Kiki, happy birthday. May God continue to bless you, guide you, protect you for us. May you serve Him and may He sustain you with more life. May He grant all your heart's desires. Amen. May He give you as many grandchildren as you want, from both me and Isemere. Amen. And may He bless your heart more and more and more so that you can continue to love Him, so that you can continue to love His people. And whatever you ask for from God, may He truly and richly bless it in the name of Jesus. Amen. I wish you nothing more but than the best on your special day, Akiki. I love you so much. We all love you so much. And may God continue to bless you. Thank you, my King. Thank you, Your Majesty. Thank you for bringing me here in this beautiful place. I've enjoyed since yesterday up to now. Thank you for this wonderful, beautiful, marvelous offer. I will never ever forget this. Thank you for that heart. Thank you for loving me. Thank you for loving God. Thank you for loving your country, Uganda and Tooro Kingdom in particular. I thank you so much. I thank Semeri in absentia, my goodie, Jamal and Philip. They are there for me. Kkiriza n'akatambi kano nako tubeere nga tukakuwa aka King Oyo. It's a video, Moti. It's a video. Yes. It's a Moti. Good to see you. Good to see you, my baby. Akawuuna avuddeyo wadde nga munnange bavuddeyo ne balyoka batutegeeza nti King Oyo alese omwana omu, wabula Bad Black avuddeyo nalyoka agamba nti abaana bali babiri. Mbu abaana bali babiri, mbu Kingdom omwana gwemanyi ate era n'omwana ow'ebweru, mbu abaana beba abaana ababiri. Kale Bad Black kabeere nga ate abituwa. Yalese omwana. Yes, omwana saagala kwogera bajja kuntuuza mu kigambo ate Kabaka mulamba naye ng'alina omwana alabika. Omwana gyali? Alina omwana mulenzi. Alina omwana owa Kingdom n'omwana ow'obudigize. Tera abaana babiri. Bannange ffe we twakuliranga ani ateegomba King Oyo. Kyawudiwudu crush wange Mukama mummuze mirembe. Ensi yonna yali emugegomba. Kati sirina gwe nsigazaawo. Omazizaawo? Kati nsigaza. Nkyalinayo Brad Pitt ono Omumerika omuzannyi wa firimu naye anaatera okufa obukadde.
bwe bityo nno munnange ate webiri naye nga kitalo nnyo kitalo ddala g'amawulire si malungi. Bannayuganda bavuddeyo ne balyoka bagamba nti gavumenti eveeyo olunaku olw'enkya baleme kubeera nti naate balongoosa ng'engeri y'okuba nti naate tukungubagira wamu ne bannaffe abatooro biibino. Naye kati nze abadde agamba singa kati saa zino gavumenti yavuddeyo dda n'egamba enkya terikwera. Kuba simanyi munatukeeza nkya kwera makubo nga tulina ennaku yaffe ey'okufiirwako Omukama. Gavumenti saa zino singa kati mwataddeyo dda ekiwandiiko nti okwera tukwongezaayo. Okwera bakwongezeeyo. Akabenje kaagudde wali eri emukono mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti abantu abawerera ddala 3 abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ke kaakabenje akoli mu kuba nti naate olaba era nga kaagudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero wali eri emukono. Kitalo nnyo kitalo ddala eri abantu abo 3 ate abafudde. Mukama ayongere okugumya ab'enganda z'abagenzi abo. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section teweerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Katubeere nga tweyongerayo ensonga munnange ate eza Gloria Bugi kwossa ne Crystal Panda zikyagendera ddala mu maaso n'okuba nti naate zirandira ddala tebinaggwa. Jjukira nti Gloria Bugi mu bukambwe bw'ekitalo yavuddeyo n'abeera nga ate alangira Crystal Panda mb'okuba nti no yafiirwa bazadde be kwossa n'omwana we. Ekintu ekitayisizza bulungi abantu abasinga wabula ate abamu bavuddeyo ne babeera nga ate babeera ku sayidi ya Gloria Bugi. Simanyi oba gw'onobeera ku sayidi ky'omusango ogusalira ani ne bano bombi twogera ku Crystal Panda kwossa ne Gloria Bugi, buli omu abadde avuma munne. Kale biibino. Dia munnange eno gye mbadde nsirikidde Crystal Panda mizinga akeera, of course the pussy that he is ng'atandika okuyomba n'omukazi. All of you have been seeing nga nsirise nina nange ebizibu byange nga nsirise. Crystal Panda mizi mukamana kakatono because all of us know he's a fucking bottom man. Bazina muzine n'atandika okuvuma omukazi n'avuma Gloria Bugi baby namuvuma namugamba nga bwali omukadde. Crystal Panda oli mukyala mukadde lwakubanga just tetwagala kuteekako maanyi. Gloria Bugi malaya naye malaya nto baby muto tomumalirako maanyi. Oli mukazi mukadde bakukyawa dda obufumbo bwakulema wafiirwako abasajja wafiirwako abaana wajja mudda embuto. Now Gloria Bugi eyo gye mukolera zi BLB tebakolako ku refillinga mutwe. It could be expensive kubanga okutegeera si kwa buli muntu, naye omanyife ku luzzi eyo gye twalwaniranga twayisanga etteeka teri kusamba mu lubuto tetuteekamu bazadde. Kati gwe wabikoze byonna. Honestly speaking, mu psychology w'entalo someone really gets to the nerve of you. Era mu psychology w'entalo wawangudde because you really got to Panda's nerve n'omulangira ebisiraani n'ojjayo n'ebyokulabirako ebitafaanagana nti ekikakasiza ddala nti alina ebisiraani yafiirwa abazadde n'afiirwa n'omwana. Kati tewaliyo bantu balina bazadde nga obulamu tebutambula nga bwe balina bubala. Oyinza n'obutabiyita bisiraani Katonda batannasalawo. Naye kaakati muwala ggwe kyembuuza otaddeyo posti nga weetonderayo fans. How can you apologize to people who are not existent and the one you offended is right in front of you? I apologize to my fans. Where are they? Where are they? People, apologizing is not a sign of being weak. It is a sign of humility. Okwetonda si kya bunafu. Ate okwetonda tebakukaka. Posti eragira ddala nti woba olina management, whatever they are managing, I don't know, baakukase. Naye nkubuulireko ekintu kimu. Ekintu ekyo kye wakoze
wawangudde okuwangula wawangudde, but what next after winning a social media battle or a social media whatever? Panda naye yakuvumye era Sola gamba nti naye byayogedde byadde binyuma okuwulira, but there is something which needs a second thought. I don't care if you're a man, if you're a woman, I don't give a shit. You have to think about it. You understand? Senga buli muntu kyali alowooza mu mutwe guno yali akifulumya, singa tetukyalina mirimu, singa tetulina mikwano. But you people concentrate a lot on how you look, and your hearts are very dirty, they are very rotten, you just vomit. As if losing a parent is a yardstick of being unlucky. As if losing a child is a yardstick of being unlucky. Did he apply to reach there? The exchange has been a lot, but I just think you went so below the belt. So below the belt. But Muliba Baba Itabata socialite, whatever you call yourselves. That thing. Gloria Bugi wademba okuvuma Panda okuva Kagere paka kuki kasoro mulangira Kagere mutwege tugulinga Kagere kasiya price ali sira price yalaza Kagere nezubwa mwama no togenda mu family kuba mwana oli gwayogerako ebyabwe ne Panda tabikola ki tabirimu Crystal Panda ne Gloria Bugi oyinza kutegekani otegeka Crystal Panda Crystal Panda asinga ku Gloria Bugi okusika abantu Gloria Bugi kyasinga Crystal Panda asika abasajja of which aba abasajja baba tebagala kivulu aba abasajja baba bagala mukwano kwa Gloria Bugi asikiriza Gloria Bugi muwala mulungi naye akalobozi kiko kakasakiziganya nake ne Crystal Panda si muntu gogamba ntalina talent naye Crystal Panda at least yayimba ne hit Crystal Panda inazi mega hit Crystal Panda inazi collabo brand name Crystal Panda is far bigger than Gloria Bugi. Gloria Bugi kyemunyanyako bwe muvuma wano aina kuvuma nze aina kuvuma mwana wange kati ayina kwetondera Crystal Panda yavudeyo ne yetonda naye yagambe tagenda kwetondera Panda yetondedde bantu yakoze bulungi yetondera omuntu n'oli gwe yayogeddeko mana yafaza akola sabite yafa bambi omwana wakati bambi tebabirimu ebyabo jibekwanya ne Panda Rwanda omwana tiyakola ki oni yamusanga Rwanda mu 1992 nga sinazalibwa nywande wayita emyaka 2 nga Gloria Bugi site Rwanda nakwana nalabya akafaananyi nga kaliko 1992 zibanzira 1990 omuntu wasingira bajja obukulu bamuyita waleero kwani ne myaka 36 tegezo yabera mwana mu 5 kati bali ne Crystal Panda Crystal Panda ndoza bwenzi wali bumuzunza go terekera akafaananyi ko mukazi 1992 no bango ne Crystal Panda naye mukulu actually they are agement kati balina kwevumanga ba agement kyekiyombya Bugi yali gamba Panda amuyita wa myaka gye atenga Bugi yagamba muto ali sweet andi kakati acha abakazi mwagala nnyo obuto kati omuntu wakusangire Rwanda mu 1992 nga ne budget tanazalibwa goba oyine emyaka emeka okimanyi kati no olutalo lwafuuse lw'abanene ne Queen Sheba yavuddeyo n'agamba ki n'agamba nti Gloria Bugi kye yakoze kibi nedda okugamba omwana era Sheba shize parent kyenjagala nange kenyini nze sisobola kunyigira Gloria Bugi bwavuma Panda okuva ku makya paka kyo kasata teka muntu atabikola ki atabiri mu mayina kati ba mayina tebabateeka mu simanyi kye bafana ye Gloria Bugi yasuse we yandibadde akoma because olaba nze olusi mandowooza stand waliwo problem muntu kyayisaawo naye Gloria Bugi agenze n'ayogera n'ateekayo post eruma nga tebadde called for okitegeera bwe tuba tuli mu kulwana bintu bya social media awo si kirungi kulumba famire y'omuntu especially ng'oli yafiirwa omwana okitegeera so Gloria Bugi agenze n'agamba mbu losi zikufuukidde losi kyovula wafiirwa n'omwana it was really uncalled for kanjirabe wano nange kenyini kinnumya okulaba nga you can say something like that to a fellow entertainer okitegeera otwalava kuki just kwezaalawa Gloria Bugi agambe ever sat down and wondered why you are an orphan number one no one ever chooses to be an orphan kibeerawo nga tolina bazadde nagamba you lost a child keep losing after all the years of hustling trying every career you're still a mediocre so you cannot really tell somebody nga bw'atalina mama na taata n'okimuvuma
then ate n'omuvuma n'okufiirwa omwana aba okulosinze okitegeera era nze n'onvuma ebyo nkobera tusimu Gaza nze nkubuulira amazima esimu ngikuba Gaza nemala abavubuka wemulabirako ekintu ekyekivumo tekisobola kuggwa. Aba Nuupu bavuddeyo ne babeera ng'ate bategeeza nga bwe batagenda kusimbawo muntu yenna eri Mwajumani. Jjukira nti nno okulonda kugenda kubeera ng'ate kuddibwamu, sina kuddibwamu, bagenda kubeera nga balonda omuntu omulala agenda okuba nti n'ate adda mu kifo kya Moses Ali eyava mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati aba Nuupu bavuddeyo ne balyoka bagamba nti tebagenda kubeera ng'ate bonga aba Nuupu bateekayo omuntu yenna okwesimbawo sayidi zeeyo era bawadde ensonga zaabwe. Kagenda kuddibwamu mu district ya Adjumani n'okubategeeza basebo ne banyabo nti nga National Unity Platform tetugenda kusimbawo candidate. Si kuba nti tetulinayo abantu baffe abaali agadde okwesimbawo, in fact baali bangi abaali agadde okwesimbawo, naye muze mukiraba nti oluusi ffe nga NUP tusalawo ne tukwatagana n'abantu abalala betugatta endowooza nabo oba betufaananya endowooza ne tusalawo okubawagira. Mwakiraba twakikola Soroti ne tukikola Serere ne mu districts endala ez'enjawulo, era ne ku mulundi guno tusazeewo nga NUP nti tetugenda kusimbawo candidate owa NUP, wabula tugenda kuwagira candidate eyesimbyeyo ku Bwana Munigina. Mu kalulu akawedde yali azengo wa FDC, naye ku mulundi guno asazeewo okujja Bwana Munigina, bamuyita Honorable Tandulupasi Patrick. Tandulupasi juu kakato ye candidate NUP wegenda okuwagira. Fiona Kirawo mumujjukira bulungi, omukyala ndowooza yali asinga okunyirira ku Bukedde TV. Kaakati munnange wuuno avuddeyo nawe kagamba nti ali single. Amannya gange nze Fiona Kirawo. Ndi mpolampola naye natambula, mbadde siriiwo for more than 8 years. So I worked on TV. Yes. In Nigeria I worked on TV, nazanya koko movies. I had a cleaning company. I'm a business person, so I did a few businesses. When I was 13 and 14, nawandikanga movies nga nsikweka, nawandikanga ne kunyimba. I didn't think I wanted to sing, but I used to write because I have that creative side. Kati bwe nesange Nigeria sagenderera ngenda okulaba I'm in Nollywood and this is a land of movies. Why not give it a try? I did a few auditions. In fact, I did only 2 auditions. All the other movies I was able to do came from Abanda Banga, Abalabanga, the movies. They were able to, reach out and movies on Tanzania. So it wasn't by connection, it was me giving myself a chance. Twakulaba ministeringa netuwulirako mufumbiddwa ne pastor. Nafumbirako pastor. Pastor yakyaliwo? Nedda taliwo. Katonafuna mulala. Nina yes. Omusajja oyo mulungi. Oyagala gwe nakubulungi. Omusajja ajja anyway. Omusajja ajja. Asinoonya. Abakyala tebanoonya. I don't believe in such. Nongamba oli ready? Omuntu aku inboxing oba chip? A good man, of course. I wouldn't mind. Alina okuba nga avunaanyizibwa, alina okuba tusooka nga atya Katonda ebyaddala. Saagala titles, saagala mbuyiwe pastor. Do you really fear God behind the scenes, behind curtains? Byebintu byenfaako. Then obuvunaanyizibwa, I think it's very responsible. I'm a responsible person, so I think I deserve to be with someone who is equally, if not even more responsible. I need a leader, a good man, faithful for that matter, and musajja w'abakyala ekitiibwa, omusajja eyeewa ekitiibwa nga ye. Twase ebya bulijjo ffenna mwenasomye mwagamba. Program gye nakola program ez'enjawulo, naye nakola program gye bayitanga Muvubuka Where You Get Late. It was a youth show. I started at a very early age. And then nenkolako ku shoya fashion, I think Chifan Salida. Nenkolako ku Shanana. Abana tugenda Basala very soon.
Akitegera omwami obadde omubuuza omwami gwe nninda oba gwe ngenda ofuna kati oyagala nzaale mwana ate ozaala mu bikadde muzaala mu bikadde no nze siva we ngenda kudda like I'm not one person who I don't make decisions carelessly so bwe mmala ekintu mba mmaze and I think wekyetaaga cause bwe mba ndaba kikyalina essuubi nkisigalako so kwana si kipya ate tekisasamaza ate nze saagala kwanibwa bulikyo it doesn't give me I'm not one of those people who sleep better at night because 100 men kunkwanad in fact sikyagala si buli omuntu njagala gye ambuulire ebirowoozo byalina gye ndi because some people no ekitegamemu omuntu akwagala nayengera tagenda bbawuwo but abantu okukwana babaamu and I think it's okay kati gwe n'otunulamu mwabo n'olaba oba mulimu gw'oyagala otambula naye olugendo oba luwanvu oba lumpimpi muganda munnange ate wa Love Mercy avuddeyo n'abeera nga amutabukira nabyo katubeere nga tubikuwa mbadde nkusaba ojja omwana wange mu kamera sigwa abadde amuliisa sigwa amuwerera school fees sigwa amwambaza olina olunaku lwewala oyambye ku mwana wange oba wadde nobwaba abuwadde yenze nobwaba ngaomwana ayagalaza enviri nze nobwaba omwana wange alina kantu kayagala nze nkusaba busabi jjamu omwana wange mu kamera ate era nago omusango tolina galaga mwana wabendi mu kamera okitegeera mugjeemu nze tosirikira binnyo ate tewali muntu alina mukisa gwa munne ekyo kyomukyerabidde era byonna era nabisazizaamu nogwange ngweyinira bwomu manenze njagala mbabuulire masse byoyogera byonna ngunasibisa maama nasibisaani bagende lukunjiri batandika okubuuliriza ku poliisi tewasibisa taata nzolaa ne maama kumuteeka wa chairman kibadde kinyuma nga saagala muzaddi kumusibisa ate be bansiba okitegeera naye gwe mirundi emeka tewatuusa maama ku mapoliisi wabula naawe toswala wuuyo odduse obbye wuuyo opamye mu byoto by'abantu wuuyo okoze eki wuuyo genze mu bwezi wuuyo okoze eki ani atakumanyi kasente ndowooza abantu ndowooza tebaagala kwogera munanga nti obamme akasente naye bakumanyi kati bagende lukunjiro abo oba tebakumanyi kozi olinayo omukyalo omu mukwano gwa maama ate akwagala lwa mukwano gwa maama gwe toza omwana wange mu kamera okiwulidde tuula wansi nywa amajani sala olubuto otereere va ku baana b'abanno nze kinnuma nnyo okuba nti saayimbye ku show ya mwami Geoffrey Rutaya. Geoffrey Rutaya sezaala wange okitegedde Geoffrey Rutaya sezaala wange jjajja w'abaana bange naye natidde embeera muntu nze ntya nnyo omuntu okunyigira era hajja oyogedde ekintu kyennyini kyembadde nzaako abantu beebuuzeeyo nga tewalabise saalabise singa ndafuna essimu ngamba mutabani onoobaawo gye ositula emizindaalo era nali mugane nja kubaawo basikikola naye bonna be yayita oba bonna be bakolagana nabo nalaba nga ndiki ate omuntu ategeera obufubanga nnyo Katonda nakuwa omuntu ga nti ono gundi alabika akulinako kino oba kale ffe byaffe ebyeyo tewakuwa invitation yonna seetaaga invitation ku mwami Rutaya kugamba eri famire seetaaga invitation wabula nina okwenyigiramu naye natya oba buli omuntu amanyi wanyiiga nze manyi mwami Rutaya bwanyiiga enyiiga ye manyi ne Ssemmakula kojja wange bwanyiiga manyi ne gwensanga ne ngamba naawe ebyo byaggwa naye omuntu agambye nti wankolako kino bwe kiti nga kya myaka 5-3 ng'alabanga gwe yali emabega waakyo okitegedde awo naawe otegeera nga kivuddewo kiti ekyo haji ekirwa nze sirina buzi kigambye nti singa mwami Rutaya ate naye takyogeddeeko talina bakyogerako talina kyogerako naye nga bwe yali afunye statement ye kyalimu era abe ngagamba waliwo yankubirako nagaa nedda omanyi omuntu akwagala n'atakola ki n'atakwagala kati totankuula ki wontogendayo bw'otagendayo oba ki
buli muntu alina abawabuzi be tegedde kubanga nze tebinkwatako kati oli alinya nnyonyize gwe bankyayira alinya nnyonyize akola mirimu gyali eyo nze nange ndi mumere yange ntoba ntoba nga omusajja kati ate bwe tukola mirimu gwe gumu ate ngende mujjeyo mba mwagazaaki kitegedde abantu aba mu ngeri eyo bannange nammwe mundaba bubi sirina kyemmanyi ku byabufuzi wadde ballot paper sibimanyi manyi nti ballot paper naye n'okutikinga naye ebirala sibitegeera. Because Mr. Odrek Rwabogo has been receiving government funding as an individual, the country needs to know the president appointed him as a chairman of PASEID, as a presidential advisor, not as a chairman of PASEID. The country needs to know who then appointed him as the chairman of PASEID. Is it public service? Did he go through the procedures on how government entities, stroke agencies appoint staff? Who is the accounting officer of PASEID? Who appointed that accounting officer of PASEID? Were the procedures of recruiting government officials followed? Because as you know, PASEID receives government funding. According to him, he only accounts to the president. We need to know who recruited for him the staff at PASEID. Mr. Odrek Rwabogo went to South Sudan, got a contract, and said he was going to supply helicopters you can imagine a company which was registered to supply milk. Now, this company wants Mr. Odrek Rwabogo has been involved in many corruption scandals. Recently, I talked about a land in Ishara where he took a company, a Chinese company, to the president, and that company was given land 5 square miles to establish a beef factory in Ishara. Mr. Odrek Rwabogo went behind the company, went to the Ministry of Lands and changed the titles into his names. Bwete tamde wa demlabi mulungi alakuwa kumila ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga nukuleko bakabwa mu comment section bela bulungi.